Oh you guys, simanyi oba kyendowooza namwe kyemulowooza naye ng'ate Farida Nakazibwe ne Bruno K balabiddwako mu nsiko abo bagiyite Bosch nga balina bye beekolerako akafaananyi kano kaleese obuzibu ku internet ne beebuuza nti yii Farida ayita Bruno K nti mutabanyi lwaki bagenda buli kaseera okuba nti babeera bonna mu nsiko eyo. Ajjukira waliwo akafaananyi akavaayo nga Farida ne recently I think last week Farida yasobola okuba alabikako ne Bruno K mu lodge mpola mpola era nga oboolyawo basobola okuba nti akafaananyi kano nako katambula nga bali mu Maction Park. Yes. Bagenda maaso n'okuba nti bavaayo leero twalabye akafaananyi nga bali mu nsiko babiri ne buli omu yeebuuza nti kiki ekyatuuseewo kiki ekitambula kyekigenda mu maaso. Olwo nno ngenda kubikutuusaako why bano babadde babiri babaddewa era nga obaolyawo kiki bw'otunulira ka picture kano kiki kyekatunula nkuweeko ne sayidi y'abantu abasinga obungi obaolyawo gye bagenda mu maaso n'okuba nti bafunamu kubeera kyekitambula Bebe Cool agenda kutwala abanamawulire ba entertainment eggulu eggulu era nga wetwogerera bagenda lunaku lwankya lwakutaano olunaku lwokutaano Bebe Cool n'abatwala banamawulire eggulu. Banamawulire ba entertainment abasinga obungi bagambye tetujja kgenda ggulu kubanga agenda tetugimanyiiko tosobola kuba nti otusulako obusuuzi n'olyoka ogamba nti tugende eggulu. Nedda tetujja kgenda ggulu. Ezo nsonga ze zimu ku zendaba mu bantu like abantu nga Edward Sendi ndabyeko abantu ab'enjawulo bangi mu group nga bakuba empower nga bagamba tetujja kgenda ggulu. Ze zimu ku nsonga ezitambula eggulu efuuse eggulu. Banamawulire nabo baba tutte eggulu tetumanyi lwaki banamawulire bagenda eggulu naye ze sijja kgenda ggulu kyekyo. So munzikirize envaawo nsobole okuba nti mbatuusako ebintu nga birina okuba nti bitambula nawo. Omanye ebiseera ebisinga bannayuganda beefuula nnyo abatalaba naye nga ate balaba beefuula nnyo okusirika naye nga basirika. Nawo Bruno K ne Farida Nakazibwe babadde bali awo nga babuzaabuza ebintu byabwe nga bagamba nti mami Sani ate olulala nti ate Haji ate Hajati kwegamba ezo story ebbiri tezikwatagana Hajati ate mami ate Sani ebyo ebintu ebibiri tebikwatagana. Mutabanyi wange omukulu etegeeza nti Bruno ayita Farida nti baby still nti mami ate Farida nayita Bruno K nti baby. Science awo wetugenda okuba nti tumugattira. Waliwo ekifaananyi kyafulumye nga bano bonna ababiri bali mu nsiko buli omu ne yeebuuza babadde bakola ki. I think last week bano ababiri basobola okuba nti bagendako mu tour okwaliko Bruno K yaliko kwaliko I think n'abaana naye abaana basooka ne babaleka. Bano ababiri bali ku Maction Force era nga ne bagenda ne bafunawo lodge emanyikiddwa nga Maction Force Park ne bagenda ne beekwekeyo mpola mpola ne bamalirako eyo weekend yaabwe. Ekifaananyi ekyasembyeyo balabiddwako nga bali mu nsiko babiri. Bino nebifaananyi ebiseera obusinga obungi tebasobola kuba nti babita just like that naye nga ate twasobodde okuba nti tubifuna mu ango yonna. Bruno ne Farida wabaddewo ezigambo ezitambuzibwa nti oba oliawo beekwatamu which I don't want to insinuate naye ng'ate kyendaba kiyinza okuba nga kituufu beekwatamu kubanga ebiseera ebisinga bano babeera bonna. Bruno K bwe twamubuuzizaako yagambye nti yes bagenze kulambulamu ne Farida era nga watali musango kuba nti oba oliawo balabikira byonna gye balabikira ng'abantu abalala. Okulambula tolambula centers zokka wabula osobola okuba nti olambula n'ebyalo. Seeyo ensiko gye mwalabye nti abakulu babadde bagenze kulambulako byalo obanga oliawo Farida yasobodde okuba nti alambuuzako Bruno K ebyalo era nga ebyalo yalambudde bulungi. So far Farida tanabakubako kyayogera newankubadde ng'ate agamba nti obulamu bumunyumira nnyo nga ayine Bruno K era nga life etambula nnyo nga ayine mukwano gwe gwasinga okuba nti ategeera. Farida agamba nti n'abantu tekibagana kwogera kye baagala naye ng'ate oli mukwano gwe wa ku mutima amwagalira ddala era nga buli kimu
kyayagala asobola okuba nti akimukolera n'okuba nti oba oliawo omuvubuka ono agenda maaso n'okuba nti yes amuwa happiness. Farida agamba nti Bruno K y'omu ku bantu abamuwa essanyu buli lw'abalaba era nga tekimuganda kubeera naye buli gy'agenda. Bruno K y'omu ku bavubuka oba oliawo abasalawo ebiseera ebisinga mwana nti ye akira ku makya agenda mu gym n'akola akanyama n'avaayo mpola mpola n'oluva mu gym n'atandika okukola ebintu ebyenjawulo. So yoyo anko waffe Bruno K nti ebintu bye abivuga nga bw'abyagala, ebintu bye abikola nga bw'ayagala era nga talina pressure yonna. Farida ne Bruno babaddewo okumala ebbanga I think ya myaka kati giringa 3-4 awo nga bali serious mpola mpola, oli bwakyalirako munne oli bwakola ki. So n'olwekyo buli kimu kitiisa naye nga kyekyo Farida agambye nti okulabikira ne Bruno K mu nsiko tewali tabo naye ng'ate wano ndowooza omupiira gwawereddeyo kubanga maama abaana babadde banyiridde luno ng'omukyala n'omwami bapozinze banyiridde nengamba nti wagwande nengamba nti kyekyo bampita namaluni kiboye Maksudi Junior webale kuba nti otambula naffe ulukoda style webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribe webale kuba nti otusaamu ekitiibwa. Ansubira ensonga za Farida zezo simanyi bakyolowooza nange kyendowooza naye nze kyemanyi nti omupiira gwawedde gwogamba otya gwawedde tegwawedde katuwa oba si katuwa kawani tubulire then tukomewo.